Shamim Malende njagala okutegeeza tukwaniriza we bale komawo Kampala naye njagala nkubuulire nti wadde okomyewo tosuubira kufuna kaadi oyina okuteekawo amaanyi go ng'ate ogajje ku kaadi yokka nti kaadi onekewo amaanyi go gwe mu Kampala okulaba nga gwe kennyini osobola okweyimirizaawo ne bw'oba tofunye kaadi ng'osobola okuyimirirawo nga ggwe n'owangula ekifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kampala. So tolowooza nti kaadi esobola okweyimirira mu kiseera kino ogenza okujja ng'ebintu bingi nnyo bikyuse mu kibiina kyo. N'olwekyo njagala okutegeeza n'okugamba nti bw'oba okomyewo weeteeketeeke bulungi oyingire mu kalulu naye ng'oyimiriddewo nga ggwe. So tosuubira muntu yenna agenda kuyambako kulaba ng'owangula obwa MP. Bafuutu soja nga bwe bakuyiriddewo omubiri ng'ojja bakuyirirewo n'omubiri ku gulawundi mu kukanoonya naye kaadi ne bw'oba ogifunye ng'ate emikisa gye egy'okugifuna nagyo mitono nnyo giri emikisa 2 ku 100 naye ne bw'oba ogifunye kimanye nti kaadi yokka ku mulundi guno tegenda kumala weetaaga okubeera nga okola n'amaanyi mangi nnyo okulaba ng'ojjayo ekifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti ey'e Kampala. Fenga Buganda First tukuyita era tujja kuwagira tulabe ng'oweereza abantu ab'e Kampala kuba emyaka 5 gy'ogimazeeko ng'oli ku ndiri tosobodde kubeera n'abantu ate nga tubadde naawe naddala nga nze omumanyi nti mbadde naawe nga tuli bannamateeka nga tukola emirimu mu kibiina kya Nuupu naye abantu abo bozzeemu bannanfuusi bantu bakopi nnyo bantu abatayagaliza abenge ab'effitina n'effubitizi. N'olwekyo bw'obozze beeramu weebeereremu osobole okulaba nga gwe kennyini weewangulira ekifo ekya Kampala okuleka okwesigama ku bandi abantu ba Nuupu bendowooza nti basobola kuwa kaadi nga toyina ssente ate nga nkimanyi tozirina kubanga obukadde 320 Nalukoola bwe yasasula sirowooza nti okyabulina ku bbanga ly'omaze ng'oli muyi ng'oli ku ndiri. N'olwekyo nkukubiriza beeramu weebeereremu noonya wekka akalulu abannakampala bajja kwesiga kubanga abantu beetegerera era bamanyi mubaka ki gwe beetaaga. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wadde wekusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 052537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Wona wasinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nkubuuzako nti osiibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde nnyo ofedde olwaza n'okusoomoozebwa okulala ate otuuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako nnyina Kanso Hassan Nsubuga pulezidenti w'ekisinde ki Buganda First omubaka addako owa Kampala ey'omasekkati. Kanso buuza abantu. Sebo webale nnyo kama wange sooka kubuuzaako kano ke kabonero kammwe. Omuntu yenna olabanga takutte mu ngalo omanya eize enkolagana teriiwo obutakanya buteekwa okubaawo mu mbeera yonna. So abatulaba mbalamusizza nnyo era nembaaniriza ku mukutu guno gwa MS Media kutugaggadde. Njagala okulisaayo abantu ababadde Masaka bannamawulire mwenna abantu ba Buganda mwenna abantu abatukwatizaawo okulaba nti omukolo ogwo gugenda mu maaso naye ne tuvumirira n'ebikolwa bya poliisi bye yakola nti omuntu mumuwadde ebbaluwa mugimuwadde leeti ate era mu kumuwa ebbaluwa leeti ate era n'akomyunikeetinga nammwe naye ne musalawo ne mugaa nti omukolo tegujja kugenda mu maaso kwegamba kyalaze ekisooka obunafu mu administration ya poliisi kubanga ebbaluwa eno eva wa IGP yagigaba kati IGP bw'amala ogikuwa
ogiweereza RPC na coordinatinga ne DPC n'abasirikale b'abalala abawansi. Naye twawandiikira poliisi etteeka litugamba ennaku 3. Matiya MS erina omukolo gagadde oba erina byegenda okukola projekiti zaayo. Tegeeza ku poliisi notify ennaku 3 abe erina okuba nga ekuzzeemu. Naye twagiwandiikira nga 12 omwezi ogw'omukaaga. Ne tuddamu okugamba nti ebbaluwa egituwadde omukolo gwali ogw'19 ogw'omusanvu ne gituwa nga 18 ogw'omusanvu ekiro sawa 12 sawa 12 ng'omukolo gwankya. Kakati obwo bunafuuba bw'amaanyi ffe natuula n'ebitongole byonna ebyokwerinda kubanga guno ekisinde kino waliwo abazze bakirwanyisa okumala ebbanga ddene kisosola mawanga kikola ki intelligence zonna ne zinoonyereza na buli kimu ne bakizuula nti ekisinde tekirina buzibu naye bandi tugambye ng'obudde bukyali nti waliwo investigation ze twetaaga okunoonyereza n'olwekyo omukolo mu gukole ki mugwongezeeyokko obudde tebujja tumala tukyalina bye tunoonyereza naye temulina kye mutugambye mutugamba tuligenda bawa baluwa mutubuzaabuza mutuzze eno so tutuuse ku venue abantu bategese buli kimu bakitegese ate poliisi ezeetandise kuba bantu kuba bali mutiya gaasi kuba migo na kubagoba so embeera eyo teyabadde nnungi naye tugumya abantu ba Buganda mwenna nti tujja kubanga tuddamu era sawa yonna tujja kutuuza press conference mu wiiki nga 2 okuva kati twogere ku nsonga ezo zonna tuzoogereko ate tubabuulye ne programu kyendala ezikola ki eziddako so tetulina bino tebitumalamu maanyi kati ffe nga babadde ku opposition tubadde tubimanyi timuwandiika ebbaluwa n'okugiba wanno nga bagibawadde nga bwe bagituwadde naye ne mutuuka gye mugenda okukolera ne bagamba tetugenda kubakkiriza kubanga DPC ajja kugamba njagala ebbaluwa okuva ewa RPC kyokka ku olwo lwennyini bagikuwadde kiro RPC olina okugenda omulabe kati nagenza otuuka ewa RPC ng'ate yeebuzizza ne mu office nga yeebuzabuza kanzije yagenza okujja ng'obudde bukoze eki bugenze olwedde bali eri DPC bamaze okuba abantu babagobye bakoze buli fujjo so ffe tugamba nti poliisi muyina okwetereeza okulaba nti abantu mumanyi bw'ogenda wali enaggulu abantu abasaba amabaluwa muganda wange MS abantu bakaaba okusaba busaba ebbaluwa owandiika nga okola notification notified the police bakuwe security naye omanye ebitongole byofunamu ebbaluwa CID erina okunoonyereza newa IGP report crime intelligence erina okuwa IGP report CMI erina okuwa IGP ebitongole byonna bya intelligence iso byonna birina okuwa IGP report ate report erina okuba nga efaanagana era wabaawo ekikontana ne kinnaakyo nga IGP agamba baddeyo banoonyereze kati banoonyereza kiki ekigenda otegekebwawo kiki ekigenda otegekebwa bani abagenda okwetaba kubo oba kivulu oba mukolo gwambaka bani abagenda okujja ebintu weebityo okitegeera so nasanze abantu abagala okufiriminga firimu zaabwe bana bannakatemba naki nga bali abo bali mu kukaaba basasula dde ebifo buli kimu bakisasula dda oli tagenda kuddiza sente ntasobola sente ze zikoze eki zifudde naye nga bali abo babagamba kye bakola Matiya bw'obanga wasaba MS nange neesaba Buganda First ne NRM neesaba n'abalala ne basaba kati fayiro ezo zonna okusaba kwamwe bakuteeka mu fayiro emu ne bagitwala ewa IGP singa IGP asanga nga abalala bonna mwenna muli kiriya naye nga fayiro emu ey'omuntu omu katugeze nti oba NRM oba ya kibiina kirala nga yo erimu akatali kiriya yonna fayiro bagigoba kati IGP nga personally oba office ye personally nga ye office ayino bitunulamu ye nga ye mu office ye ayino bitunulamu okitegedde ate ng'etteeka likugamba kuwandiikira ye yekka naye ate bw'otuuka eri ne bakulaga nti era olutuuka ne bamala okuteeramu sitampu nga bagamba nti operation ng'ekugamba ono Norman Musinga ye director of operation nga ugamba kati Matiya genda ku crime intelligence genda ku CID olwo otambuze eno copy gy'osigazizza bakuwa copy mweri eri gye bataddemu stampu nga gye twabalaga wano kati gy'otambuza ku bitongole ebyo nga nabo ogenda obalekera copy banoonyereze ate balyoke bakomewo mbufunze poliisi eringa etalina mulimu gwe ne counter terrorism naye erina okunoonyereza abalwanyisa obutujju ogenda okukola byo biri biti okitegeera kakati n'ogenda okusanga nga
omukolo era bwoba ogenda kusaba ebbaluwa ya poliisi bannayuganda njagala okubategeeza wandikira poliisi ng'ebula emyezi ng'ena omukolo gubeerewo so osobola okubeera mu budde osobola obigoberako emyezi 3 gisobola okuba kituufu bwe soko otunuulire buli we mbadde nzija wano nga nkugamba nti nva naggulu bakusinkana bano ne poliisi lwaki ebizibuwaza nnyo kati wabeera ennyimbe kufiirwa lwaki tesooka kugaba lukusa ate nga abantu bakuŋŋaanirawo bangi kati abo obuyinza ebuwa ba DPC ka DPC asobola okugaana embaga kwanjula ebyasobola obigaana ate okufiirwa n'okufiirwa kwanjula ebyo DPC asobola ogaa nti awo twekengeddewo tewajja kubaawo kuziika RPC teyeetaagisa kati mu hairake za poliisi mu district oba mu region kanjiwe region boolaba ng'ey'Amasaka IGP amanyi RPC yekka abasigadde tabamanyi ezo mbwa za poliisi ziri zirinda biragiro zirinda command era bw'otunuulira ebbaluwa eno ngenda gikulagako wano ebbaluwa eno bw'ogitunuulira eyogeraku ngyerabiddeyo mu hard copy eyogeraku RPC yekka regional police commander yekka yalina okukola ki ye IGP gwamanyi kati abasigadde tabakola ki tabamanyi tabategeera olaba akasembayo ye Okesh Simon Peter Inspector General oyo director operation director counter terrorism baba mkopiringiddeko wano regional police commander Masaka East kati Masaka bagikutulamu obutundutundu erimu East South North kati ye gwe bamanyi yekka abo ba DPC abo tebabamanyi kyokka ate nga DPC ye omukolo tajja gukiriza kubaawo nga tafunye ekiragiro okuva wa RPC nti gubeerewo okitegeera so kati kitegeeza nti olina okutwala ebbaluwa ne wa RPC ng'ebulanga wiiki 2 asobola coordinatinga ne ba DPC n'aba police bu police station obuli wansi naki okitegeera process mpanvu kikalubiriza abantu okukola emikolo egy'enjawulo kuba kati tuli mu kaseera ka byabufuzi kati weebuuze ebibiina biri abiri musapiza anti pate bawandiise gundi awandiise kyokka mwena oluusi mugenda kukolera kumpi mu kitundu kyekimu bwekiri muba mugenda kukola mutya kubanyina musajja wange wano Kamalo mulaba yekigundu Ibrahim aina kati naye ayina simanyi bana ibamukiriza aina agenda tongoza bagita Ford Uganda Forum for the Restoration of Democracy Uganda naye official launch ye eri eriwo 14 August 2025 esaamu endezo olweggulo Nazigo Town Council playground Kayunga district akitegeeza naye ali mu process agoba ku lukusa kati oyo eyo region ye ya Savannah region gyowulira etwala eyo Kayunga Luweero abo babagatta kati ne babaawulamu East Chezowa kati region bolaba guleta Mukono guleta Luweero ne Kayunga abo bonna kati eyo yonna ebeera region eji emu ne kati waba atongoza mu gwa 8 nga 14 ate go kubanga yabawandiikira ndoza nga mugo okutaano ayino banga yabawandikira ebbaluwa nga mugo okutaano era ojja kumubuuza ebbaluwa wagiwandika ddi kati ayino bigobako kuba ebyo byonna byonna ebitongole byonna olina bibeeramu so tugenda kubanga tuyita press conference mu kaseera katono ate tuddemu tubabuulire olunaku olulala lwe tugenda okulonkinga ekisinde kino kuba tugenda kironkinga mu mbeera yonna tujja kironkinga tetugenda kukkiriza kutulemesa kukola bye tulina kukola so tujja kulonkinga naye poliisi tugenda kugiwa obudde obumala so tugenda kironkinga nga mu mwezi ogw'ekkumi katugenda kuwandiikira kati poliisi mweno wiiki yennyini olwaleero tuwandiike mutandike ku process tumanye nti mu myezi 2 kijja kuba kikoze eki kijja kuba kiwedde so enteekateeka yaffe naye bwe tunatulonkinga ku mulundi guno tugenda lonkingira mu Kampala temugenda kudda Masaka tugenda kulonkingira Kampala either Kololo oba Odi Kampala so jukira Kololo olina okuwandikira Ministry ya Defense yebunaanyizibwa ekisaawe nekuwa ekisaawe Odi Kampala is better because ndabanga Odi Kampala kyasomero
Ate na omaite watisa. Bayinza n'obutakalubiriza. Omuntu bw'omuwuliriza bw'omugamba kololo. Kololo amaje bagayiwaawo buli kimu. So alolo bifo byoyogerako oyenga oli n'atyayo. Kololo oli n'atyayo naga sijja kugenda. So tujja kukolera Odi Kampala. Odi Kampala eri beta. Kwatagana n'essomero ya Odi Kampala. Tulabe nga launch yaffe egenda kubeera awo. So tweyanzege mukama wange bali kunzikiriza kulaba nti abantu babadde balinda tubabuulire kiki ekituufu kyaliwo naki ng'ate ebbaluwa twali tugifunye ndaga nti ebbaluwa mwali mugifunye ate poliisi ebalemesa etya mwagifuna mu budde nga mugifuna kiro omukolo gwankya nga situte ndowooza bo tebaagala nnyo soft copy era twabaweereza ku WhatsApp bagamba nedda naye ate bo baagala tulabe ate poliisi yo byeteeka ku mikutu gyayo ne UPDF baagala tubiricoganizing naye ng'ate ebyaffe bakozesa nnyo tekinologi omukadde simanyi lwaki banga nezo simanya iso crime intelligence neziba zirikodinga biki zikozesa kamera za teepu kuba jo teepu okujjako ng'osudde ensole tosobola gisangulako waawe akatambi takasobola kuvaawo isonga ki bo bali bwe bato naye ebitongole ebimu ndowooza bikosa nnyo email biga sindika ku email tebyagala nnyo WhatsApp email bikosa nnyo email kale onawo sinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero ndowooza ofunye okunyonnyola okutuufu ku mukolo gwali e Masaka gwali gulina obbeera e Masaka era emikutu gyonna gyaliyo MS yaliyo mu prepared well seba abantu babuulire nze naliyo bulungi nnyo era olwava ku radio ku makya nenjolekera Masaka ne producer waffe atakola lwa mukaaga naye nkolo yakola yagamba nedda sebo kuno siyenda kulutumirwa mwana kugambye emmotoka yali ejjudde aberuka yali tuyimira erukaya tulya ku nnyama gonja netunyumyamu n'abantu beerukaya so twebaza abateesiteesi muganda wange vice president wagweta Masaka mukulu Semuju Lawrence tukwebaza lwa mukolo wali wakola ekikyo gwe ekikyo wakikola ne bamemba bonna aba Buganda First bamemba be executive mwenna omukolo ekyabwe bakikola sente twazinoonya mukolo ntuguteekateeka sera netwebaza n'abantu abawaayo koke bawaayo abawaayo era tubebaza bonna so waliwo omusajja ali Australia eyo bamuyita Byalugaba naye yangamba ajja kufunirayo akantu agambe enteekateeka gy'okola nnungi nnyo tumwebaza ssebo kati bonna batulaba kati oyo ali Australia then waliwo omusajja ali Budapest Angale oyo naye agenda kumawo okwesimbawo ndowooza agenda kugira mu Common Man's Party ey'ababijirwa ayina enteekateeka gye yatukoledde nga MS Media ayina ebyuma byagenda otuleetera kuva Budapest Angale era bw'anaaba bituusizza tujja kukola naye puroguramu twanjule ebyuma ebyo kituufu enteekateeka zitambule naffe tujja kumuwagira nga Buganda First wanaaba tutuukiridde waffe twagala nnyo abantu abasobola okukolera abantu ebintu ebigasa abantu ebyo ebigasiza awamu abantu so byeze ensonga ezo zetwetaaga kati bw'oleeta ebyuma ng'ebya MS bigenda kuyamba okwongera okusindika eddoboozi eri abantu okumanyisibwa babeere informed basobole okutambula n'okumanya ekyokubiri feedback yeeyongedde endisivinga message mpitirivu amasimu abawano n'abeebweru bbanja abakuba manyi nakola programu ku Matovu nidio manyi yabulukamu kyekituufu twagikola wano ne program era naawe twagikolako naye banja abawadde feedback ku nkola ya need eyo so feedback mpitirivu abantu bongedde okwagala tuyanzeege mukulu yali mu Australia yani Byalugaba yafuna enamba era yangamba mukodomiwo kubanga yawasaba mmamba awasaba mmamba mukodomiwo sebo MS agenda kumpa enamba agenda mu enamba nkunoonyeeko sebo sobole okuwayamu sebo tweyanziza abantu abalala bali mu kyombo bakita kyondo kyabuwalabu nabo bayitirivu so feedback kitegeeza nti omukutu abasajja n'abakazi mwongedde okubeera nga mugwettanira okubeera nga mugulaba ekyo kikulu nnyo era bongera okusharinga okulayikinga n'okomentinga mutuwabule ku nsonga ez'enjawulo essimu ogikubako essimu ekwatibwa budde bwonna oba olikira yanti essimu ya MS ekwatibwa obudde bwonna oba ovuma oba tovuma oba owabula oba tewabula njala tugende Shami Malenda ayingiddewo naye atuukidde mu ssanyu ndaba abafuutu soja ate abadde basinga omukomerera bwe bamukuba muli emabega Shamimu mulabe n'akanyiriro Katonda bambi amutaddeko ekisa life ya obulamu bwa Shamimu mu byobufuzi buli butya naddala nga ali ku side ya NUP
Shamim Malende nange mukulisaayo era ne musaasira akabanga kamaze nga mulwadde kitaawe yawumula mukama yamuyita n'atasobola kumuziikako kitalo so embeera eyo emukoseza ebbanga ddene n'atasobola kuweereza abantu be bamulonda so bibadde bingi atuukidde mu kaseera kazibu atuukidde mu kaseera kazibu katya atuukidde mu kaseera k'ebyobufuzi ebyebbugumu eringi kyemmanyi omuntu waba yakava mu bulwadde bw'atyo ebiseera ebisinga aba yeetaaga okuwummulamu era abasawo bakuwa obudde bagaa nti myezi ng'esatu gira owummulamu naye kati obudde obwo tebuliiwo alina kutandikirawo okitegedde kubanga abamulwana webali mu kibiina ekya NUP ekyo tukimanyi kiri mu lwatu infact abamulwana mwebali munda mu kibiina abamulwana mwebali abo bafutu soja boolabye balina bannaabwe abalala ate nga bo bamulwana ekyabafutu soja okuwagira tekisobola kuweesa kaadi mu NUP twakiraba kuwuma Lumagala bafutu soja bonna nga tebeesazeemu n'olwaleero abatawagira Shamim Malende nga bali kuzaala lwire bangi nnyo ate baali bawagira Umar Lumagala ku luli tebeesalamu wadde bonna baali wamu ku luno beetemye namu naye kuli bonna bakola ki baali wamu neera Umar Lumagala yafundika lya kaadi tagikoze eki kuba yali talina ssente zisobola kugula kaadi ekibiina kyali kyetaaga ssente kati fuutu soja asalawo kitono nnyo ndowooza eringa 1% gy'asalawo mu kibiina omuntu okufuna kaadi so eddoboozi lyabwe terikugasa nnyo naye nze kyengamba Shamim Malende ekisooka sente tazirina olw'ensonga nti mubaka wa Parliament naye abadde n'obuvune okumala ebbanga ddene Parliament si yebadde mujjanjaba kikukosa Parliament yebadde mujjanjaba naye era naawe nga ggwe oba n'obuvunaanyizibwa obubwa obulala Parliament bwekuwa medical bills zo kubanga jjukira bw'obanga toli mu Parliament ng'oli mulwadde ofuna musaala gwokka allowances za Parliament sente z'amafuta biki ebyo byonna tobifuna byonna bikugibwako kubanga obeera kundi kati Parliament ezo zonna allowances ezikuŋŋaanya zonna nezifuula neziteeka ku medical bill yo so kiina engeri gye kikosaamu nti era akasente kano kofunanga akasaala kekasigala kakola emirimu emirala gy'olina okukola so n'olwekyo nze mbadde nze nkiraba nti Shamim Malende simanyi musaasirako busaasizi kintu ky'okufuna kaadi naye ate ne mugumya nti abantu be basalawo ani abakulembera kaadi si yesalawo ani akola ki ani akulembera bantu be basalawo njagala nkutegere bulungi Shamim Malende mu kulabako kaadi agiina agiina ebitundu nga 3 ku buli 100 ebitundu 7 ebisigaddewo tagirina kubanga ebyo ebitundu 3 byenjogerako bye byokuba nti oli nkambenti kuba nalabye musajja wange ono w'Ennakawa Meya Paulo Mugambe bagamba nze wendi ku lw'abantu bange siina gye ndaga ekijja kyonna kikola eki ninga naye akimanyi nti kadi tagenda gifu naye aliwo ku lwaki ku lw'abantu be akalulu k'omu Kampala omuntu asobola okuvuganya independent n'awangula oli takulimbanga nti mu Kampala oli tasobola kuvuganya independent tulabye ebibiina era yajja independent sina nsereko yeka tulabye n'obubiina obutonotono ojjukira Munyagwanga ajja kubwa Meya Kawempe yagira ku Kamuli SDP tewalina yali amanye SDP but capacity ye ng'omuntu yes capacity nga ye omuntu nemuleeta bali mwezo yajjako Ennakawa ngera bana ye yali era ku Kamuli oba yakozesa Kamuli era n'awangula Ennakawa obwa Meya okitegeera so abantu basinziira ku biki byokoze nga gwe ku ground yo abantu bakutegedde batya so obadde okola ki ending point ya Shamim Malende egenda beera ki so ending point ya ino okubeera nga yeetegekedde ebintu bibiri okujja independent oba okujja nga ina kaadi y'ekibiina kati tabeera awo afokasinge ku kintu kimu kuba bw'ofokasinga ku kintu kimu ne kitabaawo obeera mu ddenja kubanga oba tolina pulaani B buli kyokola kyonna mu bulamu bwo MS oyina okuba ne pulaani B olinga ngamba nti Shamim ayinza obutafuna tikiti yeni yes kiwe ekiri ngambye agirina ebitundu 3
70% tagirina kubanga ekisooka sente tazirina. Ekyokubiri bafuutu soja tebalina capacity esobola kukaka kibiina ekyo kumuwa kaadi. Ekyo ffenna tukimanyi. Nakibagamba wano ku Nalukoola ne mbagamba bafuutu soja ne mbabuulya ne mbagamba Nalukoola kazze magala newe munamutembe yamutya newe munakola ebifaanana bitya. Kaadi tasoota ina waajijja n'obwa mmeeya baagimumye era nga balina okusika akasente magala kaatayina. Kino bagandika ensonyi ziyinza obbakwata ku bwa kansala ne bagamba sajja tumuzunziza nnyo katumulekaawo. Okitegeera? So otutunuulira akamyufu KNRM bwe kaatambudde. Sente zatambudde ziri abamu babadde mu miliyoni 5 abalala bataddemu n'akawumbi. Mukamyufu? Mukamyufu. Kati nga mukabona anateekamu. Bataddemu n'akawumbi. Waliwo akalulu ke baasazizaamu nalabye Tango Doi oba kali mu sayidi z'amambuka eyo. Sayidi z'ekkola eyo. Naye ngaaga nti oli returning office okulangirira bamuwadde obukadde 10,000 era bamusanze akalakala n'ekisawo ekyasembyeyo oli yamuwake ekitundu namugamba omala okunangirira kuwa ekitundu. Kati bamaze olangirira adduka n'ekisawo bamusalako. Ne batandika n'okuziraga abantu muziraba nga bazipakulula mu kisawo. Okitegedde? So kikulaga bwaba mukamyufu ng'omuntu asobola okuteeka mu kubanga mulimu ebitundu nga bw'ofuna kaadi y'NRM okalulu oba okamaze. Kubanga nakugamba nti NRM mu bitundu bingi ebya Uganda yeevuganya yokka. NRM avuganya n'NRM. Twakiraba n'ekisolo wano. Kumbi NRM yali avuganya na NRM. Era okyali. Era bakomekkereza balonze independent nengera akutte ekyokubiri ate yafunya akamyufu KNRM. Kakati mulimu ebitundu ng'ebyo kubanga nze nkibagamba abantu. Sigamba nti malamu bibiina maanyi. Neze nabagamba nti ebibiina bya Uganda eby'opposition ebibiina biri 27 kati. Biwera asatu. Ebereka awo naye nasembayo okumanya nga biri 27. Kati bwe biba biri 23 kitegeeza ekibiina kimu bw'okijjako wasigala ebibiina 29. Ebibiina 29 ne bwe byegatta byonna mu Uganda byonna eby'opposition tebisobola kusimbawo candidate mu buli kifo. Iyo capacity tebagirina. Kakati bwe muba temulina capacity eyo nga nti ebibiina byonna ne bwe byegatta ngo JKNRM ebisigaddewo byonna ne byegatta tebiina capacity esobola kusimbawo candidate ku buli kifo. Amazima gakawa naye ekituufu. So kati kireetera okuba nti abantu b'osanga mu bumyufu obw'enjawulo mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo babeerayo naye nga bakimanyi nti nze bwe nfuna kaadi y'NRM wano kiba kiwedde. Bwe kiri. Kati genda ne wano mu Buganda ne bw'oba ogenze wano mu Buganda Kyankwanzi Mubende okitegeera. So kati bw'otuuka eyo osanga abantu nga ye alwana 27 bibiina 27. Kati bwe bibiina 27 nga bwe biri ebibiina 26 ebisigaddewo ne we byegatta byonna tebiina capacity esimbawo candidate mu buli kifo. Era bino bye mukyamuukiriza abantu tugenda kusimbawo candidate mu buli kifo tewali alina capacity eyo. Okitegeera? Kubanga ekisooka tebiina busobozi bwa ssente bukola ekyo. Ekirala bo byennyini byeriira muli munda nga misege. Biringa misege byeriira muli munda. Era ojja kusanga nga ebibiina by'obufuzi ebiri ku opposition nga buli kibiina abaliyo mu executive z'ebibiina ebyo abanene mu bibiina ebyo nga buli omu yeekengera munne. Nzijukira wano Sejjusa waliwo lwe yayogera naga nti yewe aba agenda mu State House Entebbe bwe yagendanga n'ekindaazi kye mu kooti n'amasi. Naye bateeka ebyokulya ku mmeeza wali abanene high command abazze nga bonna ebyokulya byonna bisigalawo tewali akwatako. Buli omu yeekengera munne. Atya kitegedde. Kakati bwe muba temulina capacity esobola kusimbawo candidate mu buli kifo osobola otya okungamba nti osobola okutwala obwa president. Naye tubadde tukyali wano. Tosobola. Anti kyenkugamba amaanyi genda bye wano nga baaniriza Shamim. Kyenkugamba nti ag'amaanyi bagakozesa ku magala umaru. Amaanyi gano tegannyonnyola Shamim kyali mu Kampala. Gannyonnyola kyali eri bafuutu soja si mu Kampala. Abafuutu soja bangi bavudde mu bitundu bingi ebyenjawulo. Abamu bavudde Jinja, abamu bavudde Masaka, wala bavudde Wakiso, abamu Kayunga bazze beekuŋŋaanya okuva mu bitundu ebyenjawulo. So abo si bannakampala kuba singa badde bannakampala bandiga nti yandituuse wali ekibuye abantu bantandise okwatirira ku nguudo ng'olaba bakazi abatunda emmere abakola ki naye buli omu ali ku mulimu gwe.
kati bafuutu soja bano abagenze bo bagenze yekuba bamwani kuba munnaabwe abadde abayambako mu kooti tubaddenga naye mu buli kooti yonna tubaddenga naye kwanze mbadde ne Shamim Malende ebbanga lyonna tubadde naye kakati abo bo mukwano bagumulaze era beebale okugumulaga naye bwajja mu bantu ebintu bigenda kubeera birala nnyo kwekyo kyolabi kati Shamim mu kisanja kino kimu yabaddeyo asobola okumibwa tikiti n'atakomawo bangi mu kibiina kya Nuupu abatagenda kukomawo be batagenda kuwa tiketi abatagenda kukomawo mu kibiina kyabwe so si mu paalamenti bangi be batakkaanya nabo kati Shamim oba omulanga kikuba abadde mulwadde wabaddewo omulaba nga alwanye nnyo mu kkooti nga munnamateeka deni oba omulanga kati nze njagala kubuulira kino Honorable Segirinya mugenzi mukama mumuze mirembe ne bwe yandiwonye yali tagenda kuddamu kufuna kaadi ya Kawempe North baali tebasobola kaadi yali ya Nalukole era nalaba mukyala we nga ganti Segirinya kasalaba ku kipande kya Nalukole Poza nezirinya teyadda ngulu bamukeza wano mu ddwaliro Rubagi yakeera mama we yamubika ssaawa 8 gwakiro ng'akyalimu n'akalamu yamubika akyalimu n'akalamu kitegedde kakati kitegeeza nti bangi be batakkaanya nabo wali kubanga wali woolina kubeerawo ng'osinza businza ekirala gurawundi bwefaanana mu kiseera kino bw'ogitunuulira mu bibiina by'obufuzi katugeze Nuupu NRM mu bitundu bino kubanga kati ebibiina byonna ebiri ku opposition wano mu Uganda byonna birwanira wano mu Buganda buli kibiina we kisuubira okufunayo afazali kansala byonna birwanira wano kakati bwe mubanga mwenna mulwanira wano naye ng'ate bwe mweteeka ku minzaani NRM ebaliko waggulu wano we mulwanira NRM ebaliko waggulu ewuwa wano mu Buganda we balwanira tekisoboka ng'ebaba waggulu eto anti nkugambye Buganda erina district 27 ezigikola Nuupu erinako basente ba district tebawera 8 erina Ssejjemba w'Empigi erina Kibirango we Nakaseke Oweruwero naye muyina Nakaseke si waabwe Nakaseke waabwe Oweruwero ye waabwe we Nakaseke Kibirango waawa Kibirango we Nakaseke we Nakaseke waliyo ono kati ko musimanyi kati ko kati Kibirango doza yewe yakola ki eyakuba abantu emiggo asomesa yali asomesa abasomesa okubadisaamu ebyo kati kigeza Oweruwero waabwe Mitiana waabwe Mitiana waabwe ogambye n'owawa n'ow'Empigi n'ow'Emukono waawalala Buyikwe Buyikwe si waabwe kati tukibalirawo waawala Masaka wa Masaka waaba batano waliwo n'ow'Ebutambala ono omukyala aliwa mukyala bamuyitaanira Shida Nambowa ye ssentebe wa district Sebo mukyala wa Nuupu erinnya n'akasoko liwulira Rashida Nambowa bamuyita bali mukabo bwabo mukaaga Mitiana wamubaze Mitiana namubaze kubanga owegundi wa opposition we Kasana naye wa DP wa opposition naye wa DP so bebo mukaaga boka wali ono we Kalungu Kamadi Mchiri Kamadi ewaabo abo musanvu Mubende si waabwe Kiboga Kyankwanzi iyo nateri Kyankwanzi Kiboga yo nateri Kayunga yali waabwe Kayunga sesa seriboge yani baddo omunana bamutta yafe we na remandru muyawo muwonge nakomawo so ekyo kitegeeza nti Buganda tebagiina kubanga ogambye district balinako abaka 8 ku district 27 ebeera percentage ki abaka 8 abasentebe 8 ebeeranga 30% ewera ebeeranga 20% ewa 20 babiri mu 7 ku 8 kati abasigaddewo beenaale bw'otunuulira abaka ba paalamenti abali mu Buganda kumpi Nuupu ne NRM babagabana bw'oba batunuulire balina 5 ku 5 kyoba olaba nti osobola n'okwewuunya omuntu asobola okugamba nti NRM mu Buganda nnafu naye nga balina 5 ku 5 kati regions endala zonna ezo temuyina mboozi yaayo gye munyumya temuyinaayo mboozi Busoga erina district 12
ena 12 mwinayo mbako omu ate wa city si wa district tegeza temuinayo mubaka mukyala yenna wa district Busoga district ewangulikika kyekugamba kati ate kajinja kali katono lweso tibali bamaze nokakutulako city bali bamaze nekasigalako nga kafunda nga wolaba Masaka Masaka city then Masaka chi district kakati district 12 ezikola Busoga mwawa Bobi Wine yawangulako district 9 kweze 12 nete yafunayo wadombako omukyala wadde n'omu ogambye ki ku district 12 ezikola Busoga yawangulako 9 ye kuba president teyafunayo mubaka mukyala yenna yafuna oyo mbaka omu wa Jinja City Manjeeri kati district ezo nazo nazivaamu ababaka ekitone ennyo babiri buli district district babeera ababaka nga 24 kati wogatako nono wa City 25 kuba ababaka 25 oyinako omu kati district ziri zonna okweyongerayo Bugisu sub region ya Bugisu ayinayo omu mubaka Nambeshe Wemanjiya seza district ababalala bashi ba NRM kati Bugisu waliyoko ne FDC nayo Nandala Mafabi yafunayo yafunayo kati bwogenda eri Musebeyi sub region Teso sub region n'abalala osanga terikiriyo okitege so kati bwotunuulira ebyobufuzi ebifaanana bwe bityo ebitambula bwe bityo olaba nti aba opposition baba bakoota mugalumonde okujjaho gavumenti kyekiri kyenkugambye nti obumyufu bw'obutunuulira bukulaga nti abawangudde obumyufu bonna mu regions ez'enjawulo kyobola nti entalo zabadde z'amaanyi lwaki kubanga oli akimanya bw'amala okuwangula kiba kiwedde okufugomba kapala agolola bugolozi gundi erayira agolola bugolozi suuti yagenda kulayiriramu kati njala tumalize Shamimu tugereko nawe woyogedde kati Shamimu ono Shamimu Mwalende mukumulabaako ongamba nti alina percentage 30% kati ku byombi okudda ku bwangwani ompya alina 30% alina komawaati n'okufuna kaadi y'ekibiina alina 30%. bafuna kaadi y'ekibiina kiba automatic nti asobola okudda anti kyemugambye era nakyo tekiri automatic. Mugenda kulaba ebintu bingi nnyo ebigenda okyuka wano mu Kampala. Teweewuunye Nakawa basobola okukomyawo Fred Ruhindi Waiswa n'atajja Nakawa ye yawangudde akamyufu yawangudde akamyufu kubanga Waiswa ate balaba ate ye talina nnyo na mulamwa wadde n'akamu ajoze ensanafu n'azitula namu ali mu kujooga bujozi bantu kwegamba ekibiina bwongedde okukiraga nti tekirina lugendo okujjako okunoonya akafo naawe weekwata obeeko koolya kyo balaze nti tekirina lugendo lonna okitegedde kubanga kyandibadde n'olugendo singa Waiswa yagenze eruwuuka ewaabwe naga nti nze disitulikiti eruwuuka kanjikunga ababaka abalimu mbaleete n'omubaka omukyala muleete kyamulemye kyandibadde kikulu nnyo nga Lubongo yagenze leka nkubulire ne bwogenda mu region yewammwe n'ogwirayo kuba Lubongo tetumanyi nawa watuufu waava oluusi agamba Munyolo oluusi n'agamba Mutoro oluusi n'agamba Muki oluusi n'agamba mu Nyankole weva Bushenyi kakati naye kyandibadde kirungi nti bwogenda ewammwe n'obwogwirayo abantu bamanya nti yagenze ewaabwe kitegeeza waliwo kyebaagala waliwo kyebazimba naye kati wano abantu mubaza omumalaga nti ffe tetulina kyetuzimba tunoonya bufo kubeerawo bubeezi eyo gundi eyo sides eyo gundi gyava nani Moses Ali Ajumani West eyo Banubian Ligi bandi badde bagenda ne bakunga eyo bano bagundi banyeko Derek Nyeko ono wema kinde east bandi badde bagenda kati Nyeko yandi badde agenda ku Moses Ali nagandi ono omusajja katumujewo kubanga takola kindina naye atyayo nendooza ne Shamimu naye wa muno Shamimu baana bakulidde wano bawe Wambogo awo baana bakulidde awe Wambogo okitegeera so n'olwekyo kikulaga nti opposition erwana kufuna wano bufo
Kati wogirayo PFF noganda ate PFF eyinza okusingako kubanga ojja kulaba ng'egambye Banyakato temulwanira wano mugende Badolini Nyanjula mugende ewoyima mugende ewammwe Nyanjula bali ne capacity mu Kampala asobola wadde asobola okujja kuwamanemu kituufu bulungi nnyo ne bamugambye gende kanzire kyongera okugaziya emirandira gy'ekibiina kituufu ne kati abantu bali eri ewoyima bagamba bano mumwekumiddeyo Kampala abantu bana bategeera bati kati mugenda kusanga nga n'ebifo bye mwali mufunye mu kalulu akawedde nga mubiruuzinze lwakwekuumira wano kubanga mumaze okulaga abantu mwe temulina kye mwagala okuleka okufuna obufo kati mugenda kusuula ne bakandideeti bammwe abawangula mu bitundu ebiriraanye ogenda olabe nga Christine Kaya musikazi wattu ng'abadde akoze bulungi ekiboga nankabiri wakomewa mukubi nakimwero nga mwe mumukubisa mu bennyini kubanga mulemereddwa okulaga abantu nti twetaaga obukulembeze buli wamu kati Nakimwero mugenda muleka yalwanagane yekka nga ne byannyonnyola abantu tabitegeera okitegedde kakati bano abakisaze eddiira abeekyotera bano bampalanyi ba Fortunate bagenda kuba n'olusozi gambalagala okunnyonnyola abantu lwaki mwasaze eddiira twasaze eddiira kubanga tolabye no wali omusana gutya oli tegwaliyo tugula beno mu NUP omusana kiwe mulabayo nga bakubuuza nti kale NUP kibiina kyagala kintibwa president era tugenda kuleeta Bobi Wine era njagala okulabula omubaka omukyalo owa Mawogola South Boleti Namuga obadde okoze bulungi naye ogenda kwesuula ate atya noonya kaluluko ebya president biveeko ebyokuddawo nowana Bobi Wine biveeko noonya kaluluko abantu be Mawogola bamulonda nga ye nze njagala kukakasa ne bwe yandibadde talina kaadi ya NUP yali ajja kuwangula Mawogola South mukazi mulungi nnyo amanyi kyakola bw'oba oyagala kutegeera kyenjogerako omukyala Goleti Namuga genda onoonye akatambi k'omukyala gwe bayita Susan Collins mubaka mu Kongresi ya America asiikirira essaza ery'e Maine mu kalulu akawedde aka 2020 yagaa nti nze sigenda kuwagira Trump wadde ndi wa Republican Party kubanga yali amaze okukitegeera ndi Trump talina lugendo agenda kugwa talina lugendo ng'ate olaba nti Republican Party kibiina ky'amaanyi olwedde kibeera lyanda kulyanda kati kyekiri ne mu buyinza LDP ebaddeko kati ekibiina bwe kityo kizibu nnyo n'omuntu okugamba nti sigenda kukiwagira olw'ensonga olwedde kiba abamanyi nti mu bitundu afazaali kirina ebitundu nga 5 okuwangula nekiri ekirala kirina 5 naye yagamba sigenda president ali muleniye nange ndi muyange kakati Namuga n'ababaka abalala abatonotono abakufaanana mubeere muleni zammwe ne Bobi Wine agenda kubasuula kuba takyayina kyali takyayina gurawundi ekyo mwakirabidde mu bululu bw'abavubuka takyayina gurawundi gwe badde omanyi nti kati NRM yasetinze gulire lyakamyufu ligenda kutambula kati buli TV yonna ekubaganya kamyufu kena ligenda kutambula mpaka mu nomination kakati byabakama naye kiyakoze nabaga nti mbawadde emyezi egi ennaku 6 okunoonya akalulu kakati emyezi 2 ku district za Uganda 146 byabakamaze yagambye district 146 buli nnaku ne bwoba obeera mu district emu oba ogenda kukolako 6 zokka yabawadde emyezi emeka emyezi 2 zennaku 6 banoonya akalulu mu district za Uganda 146 kisoboka kisoboka singa obeera oyina structures kati Museveni ne bw'aba tatuuse eri ayina bakandidate bo bajja kanoonya kituufu mpozi kekyo teyeetagenda amuliya teyeetagenda gundi teyeetaga gendawa kati Museveni ye kyagenda okukola agenda kunoonyaamu wano we bataamuwagira wokka nga wakolaki nga walaga wagenda okusinga okuteeka amaanyi kakati gwe ate neeno gye bakuwagira buwagizi bwo nabo bwongera okukendeera ate nga ne gye bakuwagira era muli 5 ku mmeka ku 5 mu balansi okitegedde ababaka bo performance yaabwe enfu mu parliament ne mu bantu kati Museveni ajja kusinga olw'ensonga ye kati amaze okutegeera nti eno nfunye amanda mapya
olaba ne Sala Opendi abadde independent yakomyewo mu kamyufu era n'awangula yakombako mukyalo wa district kisanje kiwedde abadde independent pozi wawa wetololo mbaka mukyala wa district yetololo yakomyewo mu kamyufu n'awangula naye ekyo kiba kimaze okukulaga nti NRM yo President Museveni amaze okuba tochi mu Uganda yonna kati emuli wano amaze okutegeera nti be basudde tembadde temukolera abantu kati muddeyo ku ground emyaka 5 mwetereze mwabawangudde kati we mba mwawangudde kitegeeza mmwe eyo mummala okukola akalulu setagana kujja kanoonyayo olw'ensonga nga tebanna bakutiikinga gwe bawangudde wali eyajidde era ku basi bagenda kusooka kutiikinga basi wano mu kibokisi kya president badde wali batikinga ku kyombaka wa parliament bwe kibeera bokisi zibeerawo bbiri eya MP neya president okitegedde kakati gwe atagenze mu kamyufu gwe ng'ogenda kusinziira eno abeekalungu obaweereze obagende nti mbaweereza gundi kubanga era capacity ye eri wano ndowooza akamyufu nze ng'omuntu oba ekya NUP kirungi kibi kubanga okufa okwaladde mu kamyufu k'NRM intimidation amasasi leka nkubuulire abantu bayiye ssente zaabwe ne bavamu nga babbiddwa etc I think nti leka nkubuulire bana batakola kamyufu bali beta owulize constituency 529 ezitabadde mu kamyufu zabadde ntonotono abayitawo ano opposite ziringa 6 ku 7 6 ku 7 ezabaddemu obuvuyo bwe twalabye ziringa 10 ku 15 ne mutalabye yes anti ne bwe tutalabye kale I think tewali wabadde kamyufu nga tewali mivuyo gundi nalabye jo Tango Doi ngagamba nti okusinzira boku kye balina abalala kubanga baregistra aba bakubira amasimu era nalabye President Museveni ngagamba nti baregistra abakoze obuvuyo bakwatibwe batwalibwe mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe ne Tango Doi yagambye nti teziwera district 20 zabadde mu buvuyo alimba kakati gwe otunulya wano mu Buganda vuyo twabulabye Lwengo twabulabye Sembabule wawalala awasinga Luwero nene yabadde mu buvuyo kimanyi tino kirabo baade bamukubye yabaddamu ne bamulangirira Agnes naye abasinga bakitadde Luwero South katika mu North bogenda eri entenjeru manya nti abalwanaganye bonna abadde bakibiina kimu naye buli wadde akamyufu ebitundu 6 ku buli 10 wadde emivuyo naye abasinga babirese era ogenda kulaba abamu kubazze mu bumyufu nga bafulaga beyala nga babalesseeyo mu kaabonna bajja kubalekayo naye omanyi nti era ne gwe banaleeta ajja kubawo NRM awamu abasinga Museveni agenda kubajjamu ba independent awamu abasinga ajja kubajjamu wakati sooka olabe akamyufu kano ngawe kaabadde emivuyo gino egyabaddemu ekyokubiri olina obululu olaba nga bungi mu kamyufu nosanga omuntu nga yafunye emitwalo 5 kati wano ekawempe nga gundi akulaga nti alina emitwalo 3 ng'omuwanguzi nambi n'okusoba naye nga wetwagenda mukana akanalukoola nga kalina abalonzi emitwalo 19 yafuna 9 okiraba ndowooza wekitambula kati nze information emu gye nafunye nti abamu babalonze ne mu yerobook nga tebadimba abaana bamusomera abamu balonze emivuyo kituufu kiri nti emivuyo enotekawo akakiiko emivuyo gyabadde era akakiiko weekali bakataddewo nalabye President Museveni alina gwe yapointi akulembera akakiiko munamateeka era awamu basazeemu awamu n'okulonda bakusazizza namutumba tebana bakulangirira kubanga pasisi baade bamutwala namutumba tebanalangi ne gundi baade bamutwala najja wano in fact program gye twasembayo okukola wano nga Mariam Nayigaga bamukubi naye nagenze okuddamu okulaba ng'ate awangudde nekiri abo Agnes Luwero baade bamukubi byagize bwe biti bamulangi kati ebyo byonna egyo emivuyo gyonna bajja kuleetera NRM okulowooza nti erina ab'amaanyi bagende mu kaabonna babaleke mu kaabonna ejja kukisootinga ekyo kyangu kisingako okubeera nti mu constituency NRM yesindiseeyo omubaka agenda akiikirira NRM ekyo kiba kiyuzaamu nnyo ekibiina kubanga abantu ku ground wali wadde babadde nga basika omuguwa tulonze ono naye baba balaba nti bonna bannyumba emu kakati bafuba okulaba nga balaba kandidate waabwe kyoba olaba nalabye ekitatto Owelwengo agamba ndi mu kwebuuza ku bantu tukole tutya tukireke
Kitata tuwagire candidate Ibrahim Kitata ssentebe wa district ye Rwengo nena akabadde avuganya sentayi nakabonna konna akawedde si era nako nupo yali mu mezi akabonna aka district ayine nkwata mje yakakwata kakati yagambye agenda kwebuza ku bantu alabe akomawo yabadde ne sentayi sentayi kikana kasajja katini naye takololanga nako wadde mu parliament munnaye kati ekitundu ekyo nakyo kiri eyo nera ne Kitata naye simulaba mu capacity yakwogera mu parliament bajja kumuwa bwala DC akomewo kuba ssentebe wa district akomewo baba muwa bwala DC nalabye bagundi naye ng'alaja na Odu Hussein Mbale State Division bamukubye kati amanyi we yagambye ndi RDC yayingidde mu kalulu kafe naye nga ye yabadde akola emivuyo wano mu kalulu akawedde andi olaba Hussein yamazema bintu bizibu abadde abikola nga tamanyi kimala kutuuka kuba kati soko labe kati wetunulira ba RDC abasinga bagenze mu bululu ne ba RCC ono Amina Lukaka yakajewe akekampala naye abasinga obungi bagudde ono Kalemba Pakisi bamukubye abadde ba RCC wa Bukomansimbi gye yabe bamukubye abasinga ba RCC bagudde ne bana mawulire abasinga bagudde ono muna mawulire gwe wali ombuuza ndowooza yagudde naye aliwo no wenna Kaseke yani aliwo nabimanya yagudde ayimanya yagudde abadde reporter we NBS wa bitundu bye Bunyole bye eyo side zenguma na Kaseke wawa no gundi yagudde Victoria Bagaya yagudde Muyanga Lutaya yagudde Charles yagudde Charles simanya mu ngusha Muyanga Lutaya yakawe nagamazika yakaba luli mu kuziika bakomezawo bikomye kuzika tamale mirundi Katerega musajja wono wa topu naye yagudde teyawangudde yakutte kyakusaka namukoze kegulo nawe namusanze abalonzi nga bamukoze bubinyo era abalonzi tabagalira ddala naye nakimugamba kwezi yali nze namugamba Katerega ne mugakalega toyina sente kalulukabe singa ali mukwano gwange sali mukkiriza genda mukamyufu nze namugamba togenda mukamyufu nonya kaluluko ensobi gye yasooka okukola yagenda mukamyufu yandibadde agenda kugula wundi kubanga constituency eyo giraba esobola okulonda independent kuba yeri mu nsanja kati yeri mu nsanja ate ono yamukubye ye yakubwa luli yakubwa luli mukana akalulu akawedde simanya yani ye Fred Baseke Nsegumire yamukubye ndowooza Nsegumire yafunye omutwalo gumu mu 10,000 akomewadde mwavuganye ku kifo kya Buganda omanyi Mityana we badde ino obuzibu Mityana North Kiwanda abakuwangula Nsegumire abadde ajja kujja independent naye kati Kiwanda engeri gye bamukubye tasobola kujja independent agenda kuddayo wali ku kifo kye kyabadde ensobi gye yasooka okukola yeyo gamba mbu takomawo mukana akalulu kano ketwakamaliriza takomawo ku MP anti kana akalulu ekitanda kye tumaliriza yayita olukungana nga lw'amaanyi n'agamba tadda ku MP abawagizi alabye nga bamutyobodde nnyo nga bamusuubiza ekifo eky'amaanyi kubanga jjukira kampeni oyo yatandikira gundi kisanja kyatandika wakiraba ina bye yatongozaawo nebamugana n'obitongoleza mu kitebe munda n'abitongoleza wabweru badde bamutyoboola nnyo okumutyoboola okwo nako kwenyini kwamuleetedde kati Aruna Kasolo ayagala kifo ekyo Kiwanda kyalimu ate ajja akitwala kati akitwale ekifo ky'obwa minisita Kasolo ky'abaddemu bakiwe Kiwanda era tebajja kimuwa ate kati Kiwanda ajamuzaayo mutuwalizimu ajamuzaayo mutuwalizimu talina kye yakola tewali yatongoza bubi na chapati kati abe Mityana North kati olaba constituency yeeyo constituency nze gye banzaala Mityana North naye akakaluna mu ggulu talina luguudo lwa kolansi enguudo zaayo bwera bogera ne buno motoka buno obutiniti tosobolayo yeetaaga ziri emmotoka ennene amasannyalaze gaakatuuka butuusi mu bitundu ebimu kati obadde minisita kati olaba twagenda e Kamuli otunuulira Kamuli era n'ogamba nti kituufu ddala omubaka omukyala w'e Kamuli yaliko sipiika olaba enguudo nga za kolansi zirimu amataala wanyirira wadde obwavu gye buli naye nga wano feesi ya Kamuli kolaki enyirira naye kati Kiwanda we yali minisita talina kye yakola kituufu so kati
Ekaba gyabakabamu eba yabwerere. Kadaga yawangudde. Kadaga yawangudde. Yandikomyewo Kadaga yadde alina kuwumula. Ne Musasizi luli twaga nti Musasizi yawangula. Gundi gwe bakuba Bahati. Bahati bamukuba Ndolwa West. Bamukuba Bahati. Namulabye nga nalaba era naye we wabaddeyo akavuyo kangi. Buli we bakubye obuvuyo badde bungi. Namulaba yajja nga alaja nale ayagala kwata mu box. Tobasobola gikwatamu. Abantu bamugamba nedda si. Wadde oli minisita tojja sobola kwata mu box. Kanso tukome wano leero. Tojja kwata mu box. Tojja kwata mu box. Sibula abantu. So n'olwekyo njagala okusibula abantu nga mbategeeza nti mwebale kutulaba kisooka mwebale kutugoberera MS Media mwebale kutwagala abantu bange aba Kampala Central mwebale kunjagala nabaddeko mu Kisenyaawo nabaddeko ewa Kisekaawo naye nga abantu basanyufu bagamba nti awo komye ozootuwonye ebizibu bya Kampala. Kampala erina ebizibu bingi batembeeyi tebalinayo bakolera ebintu babiteeka mu maduuka g'abasuubuzi abalala ate babiteeka mu maaso g'omusuubuzi naye abatakola kuba atasasula rwenti mungi mu dduuka so beetaaga solution twetaaga tulabe nfe ababaddeko mawanga ga Bulaaya ne London yennyini bano ba street vendors gye bali baba designating ekifo yes enguudo ne baga nti oluguudo bwe ruti buli lunaku sawa kasazi wera 11 nga tulugala nga abantu bakola ki nga bw'oyogedde ku Kamuli mu nsi ezo z'olaba ze tugamba ezinaggwadde Amerika Bungereza baani abaavu gye bali emponga byoyo naye bw'afuluma bw'ati mu nnyumba ye yeeyagalira mu bulungi obuli mu nsi ye enguudo ennungi amalwaliro noba ng'oli mwavu nenga tokifiringa na kifi atoyina nawo okifiringa bw'obeeramu n'eddoola zo 3 olabira ddala ng'oli road kubanga buli kimu okifuna mu gavumenti buli kimu weekiri toyanza kanso so n'olwekyo tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama Katonda abankuumire Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kale wona osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero tukomye wano tutandikire awo akuuma atakuumira mpeera.